Lwatandika okutuuka wewali nze awanyumira nnyo okuyitako. Olwaleero nsooka nengendera ddala ku nsibuko ne neebaza kabaka wa Saudi Arabia bwe bayitanga Faisal nga gavumenti tumwebaza era tusaba Allah musaasire gyali. Ono nno eyakwatagana ne Sheikh Ibn Baz rahimahullah. Ono yakwatagana ne Ibn Baz ne Al-Albani ne batandikawo University yaffe Madina. Omuvudde abasinga okubeera wano bemulaba bano bayitira mu university eno nga mwattu bw'otajjukira gavumenti ya Saudi Arabia oba oli mu lyazamaani. Abantu bano bwe babatwala babasomeseza ddala ate ne babona essente ez'okukozesa. Tebasomera bwereere, basoma mu lutuufu nga babasasula. Tebabasula tebagula emmere bagibawa naye n'essente ne bazibawa. Na kyebaagalamu muddeeyo musaasaanye da'wa entuufu. N'olwekyo neebaza nnyo era nsabira gy'abaddu abo Allah basaasire ne gavumenti ya Saudi Arabia. Allah yongera oginyweza n'obalaga nti ekituufu kyekituufu, ekikyamu kyekikyamu, kubanga mazima ddala gwe mumuli gwe tulina wano mu Uganda. Siyinza kwerabira kusabira bakadde baffe okuli Abdulrazak Matovu. Abdulrazak Matovu ye founder wa Bilal. Wewava abantu okumanya tawhid, wewava abantu okumanya shirki ne bid'a. Siyinza kwerabira musomesa ffe naye Allah musaasire Sheikh Abdurrahman Mustafa Hakawati ne baseeka abalala naye nzijjamu bakulembeze. Siyinza kwerabira kusabira Sheikh Sulaiman Sesanga ono w'Embalala. Sobola kwerabira Sheikh Juma Kayuwa. Sobola kwerabira Sheikh Abdurrahman Abdulwahab Ewandegeya. Sobola kwerabira Sheikh Muhammad Zuwan. Sobola kwerabira Sheikh Abdul Karim Abdul Hakim. Abdul Hakim wano teko kusirikamu kwa abasajja wano lawla Allah segatali Allah wano temwali baddewo. Abasajja lawala ikhlas gyotalabanga mu bana bemmenye tewaliwo yazimbanga ssomero lirye ng'omuntu. Teyali eyateekawo ekitongole kya hijja nga kikye, wabula byonna bakola nga bya umma. Naffe nno gye tuviiriddeyo bashaka abakulu mbalaba ne nzijjamu bakulembeze naye mwenna wallahi mbamanyi we muli era nsaba Allah basasule bwongera. Edaawo emala okutuukaawo wanda Uganda abasajja abo ne bateekawo enteekateeka tezaali nyamu. Njagala nyo basooleka mulize ne sibasomera hadisi kubanga mwaziridde dda. Ekinkozesa kino bantu mmwe mumanye gye muva. Oyitajja n'ababuzaabuza n'ababagula ng'abagamba kino nakiri. Batuterawo eddarasa eza buli Sande. Allah basaasire. Batuterawo eddarasa baada al-maghrib ila al-isha. Ne durusu endala ne bava mu musinga ekyabo bakimaze
kakati mwe mutagale abagala okutagala kale mwe mutagale obanga munamalako wadde kyamuyinza kumalako obanga omusingi gwali munywevu ddala tewali muriya wadde okweyagaliza tugunyweze gubeere gulugulu tuleke kusima nyumba eno egwe twebagumiikiriza nnyo omulimu guno ne ikhilaasi gyekulembeza tusobole okutuuka wetuli olwaleero. Omulimu guno si mwangu singa abanga tuyambiddwa. Nebaza nnyo asooka abateesiteesi abateesiteese dalasi eno bagali mwebali ddala omulimu nomulaba ng'omwangu n'emuzibu egyo emyezi ebiri tewali kwebaka abantu batambula emisana n'ekiro bava ebusiya mpaka mutukula batuuse buli kanyomero nga bagamba abasiraamu ebintu bisatu sooka abange tubeere bumu tuleke okwekutulakutula ekyokubiri abange tubeerewo n'abantu nga nga bweba eguddewo nga bayinza okidduukirira nga tetugenze ku muzindaalo ku muzikiti salaamu aleikum amiri waffe yalwadde ali ku kitanda mulago muleete sente ezigenda okugyayo amiri waffe nga bagambye nti ye moloka etambula ndi musajja mukadde naye wadde moloka eno ya bulijjo nze bwe ndikwata njivugira ddala ate oyinza kumanya nti ndi mukadde kino nkiddemu bw'oba ng'okakasa ng'oyagala kutaasa busiraamu gwe wennyini n'emmaali yo genda ewa disitulikiti amiriwo oteekeyo erinnya lyo n'ennamba y'essimu yo togamba bwe naateekayo erinnya lyange bajja kunkwata wallahi nga Allah ngayakugera kukwata bakusiŋŋaana ng'otambula ku kkubo ne bagatukuta kireerese ta osibira buzira. Neebaza nnyo basheikhs abawaddeyo omulimu guno okusanyusa abantu si baabaza lwaleero luno naye bano abasajja abasalafu eŋŋwaŋŋuli wallahi bakutte omulimu guno n'amagego. Aligaana nti teyasoma teyamanya nti shiriki okwawula Allah kambiteeke mu Luganda okuzuula teriyo munnayuganda musiraamu aligamba nti eddoboozi terimutuukako. Ku mikutu kwebali, mu mizikiti mwebali, mu madarasa mwebali, bashaki mwebali. Oyita bawugulanga ate nemukola ekirala abooluganda bitaano bebekubagana tebyatika. Nebaza gavumenti soka nebaza abakuumaddembe byemba ntandikira abakkiriza ne batuwuliriza ffe tetulinga balala bamuseerera mu katale ayombesa kkubo fenna tetwakola era ntireese edirimba leetire abantu bano ne mubalaba n'enifoomu zaabwe abalala ne mukivuunula bubi naye mukivuunula bubi nze nsanyuka kubanga okuvuunula okwo bubi tekuyira kyekukyusa naye seŋamba ntidde ekyo waliwo ekiyinza okukyuka ate gwe notabiirawo baadallah. Nolwekyo abasikiriti tubeebaza okutambula naffe ne mumanya nti ffe tetuli batujju mwe muzannya
nzayimiridde wano baasiba emyaka 6 nali ku Mayisa life prison. Bw'obanga olinya omuti omanyanga omuti gw'olinnya buliko amaggwa oba tolinnyanga omuti ffa. Ne bakkiriza tubagamba tuffe tetuli bayeekera, tetulwanyisa gavumenti yammwe, tetuli batujju, ffe tuli basiraamu abasomesa abantu obusiraamu bwabwe, full stop. Bwe mba mwagala mujje eri abasiraamu bano mubawulire ekituufu ekibakwasisa nsonga eno, ekibatisa nsonga eno. bwe kiba si kyekyo mujje mubawulire ekituufu. Ogwo mulimu Saba agakkirize nagukola bikuli azimi omumalirivu ogw'ekitalo. Tewali akikola ng'oli mutiitiizi. Annaasu yatakallamuun wa yattaimuunaka fulaan akala wa sharaba indahu amwaal kathira, has got big money. That person is the security agency, is working with the government. So long as I'm on the right path, I'll do it, like it or not. Nabaza gavumenti olw'otukolera bino wammanga. Omuntu bw'akolanga ekintu omusiima, ekyo kirungi kyakkoledde. Ekisookera ddala okutukkiriza ne tukola amadalasa gano ne gabeerawo, ne weebakawo nga tewali azze kukuba tiya gaasi. Saba basobola okujja n'okutiya gaasi twatwatwa be batufulukulawo. Naye tubeebaza mwe bali kukkiriza. Eddalasa zaffe ez'enjawulo nga baze bazibalangira, ziri wano ziri wali. Gavumenti tukwebaza olw'ensonga eyo. Ensonga ey'okubiri, okukkiriza eri mu poliisi. Inspector General olwaleero bamuyita Abbas Kagaba. Nakyo nakyo tukyebaza weebali. Waliwo omukyala gwe bawadde babayita batyo director executive ewa KCCA. Nze nno ebyange ebyekigadde nze ngamba owa Kampala City Council. Ffe gye tumanyi ne Falisi muzeeyi munnange ebirala tetubimanyi. Naye ku luno baleesa Aisha, bamuleese Shakira n'erinnya eddala. Twebaza ako nako ssebo wakakoze, weebale. Ekyokusatu, bw'otunula wano olaba Salamu Bank. Salamu Bank kitegeeza ti ebbanka eriwo ng'eri Islamic banking, eri ku mulamwa gw'abantu okukola bizinesi nga babawadde ssente nga temuli mu riba. Sirimu na byabufuzi naye mukubeeko amabegaawo. Mu Parliament kyagenda ne kituuka okumala emyaka babadde batugabula ebijulo wali ku KCCA. Bannaffe ne bajja bayimpi abasiraamu nabo bozaayoza. Ku mulundi guno balimu akamunyungufu, tebalinga balala babaddewo. Bano kale bavayo ne bagaa nti awo mutunyiga. Namwe bempi mwe bali bakikuba ekkuuli nti Islamic banking tesobola kujja wano mu Uganda. Naye His Excellency the President oluvannyuma lw'omunnyonnyola, wallahi si kwewaana mu bali bagambye President Amin
Museveni andi ni musajja mukadde biribi ebidda botadda Amini nadda Rutoya atadda. His Excellency the President nakkiriza naye abamugamba face by face mwendi saba Allah akkiriza omulimu ogwo oba mwali mukaddi yasonyiwe era wadde omusajja nakkiriza nagamba ekyo kyenjagala abantu mbawadde sente zange balya buli ate abanene be bazitwala omuntu wa bulijjo tafuna bino bigambo President abyogera nga wendi ne bennange twagenda era mwana bayo nabankuba akafaananyi nga mpanise emikono ne mukogerera omanyi mmwe abantu mmwe bannange teri ayinza basobola okujja kufa abakadde naye nvubuka manna bwana abakwata mujja kugwera mu makomera naye fe abakadde tuyikwata mpola tetupapa. Omusajja nakkiriza ebbanka yiyo yazze gw'onoogaana ate banka ddala si ya kifere bannanyiniyo bagagga bavundu. Musajja nakuganya sente eza riba naziteeka wali nagamba ezo muziteekaawo zibeerewaawo fe tuzaagala oyo oli mujjawa tuze nazaffe zino eza riba zibeeraawo oyo oli mujjawa. President bwe yakkiriza kino automatically banki esookedde Musiraamu yazze era nagitongoza ekkololo mwenna mwaliwo katusabe Allah atuwoyo obulamu tukunga abasiraamu beggwanga lyonna lumu nga banka yaffe emaze okutebenkera tumuyite tumugambe jangu olabe kyewakola. Mulijja oba temulijja? Barakallahu fikum. Ekikomera ku gavumenti eno okuwera ebisiyaga kino nakyo kyali kikebo nga bw'otaba omusajja mmegete yatasobola kikola. Abasajja abo aboononefu essente zonna ez'ensi ebaziina wano buli wokwata abo baga tetujja kuwoola naye omunaku afa wa kitiibwa empologoma terya mmisi. Kano kange nga n'ab'Ebutambala afa ab'Ebutambala tubadde n'enfuufu omanyi ono ye w'Ebutambala n'ono w'Ebutambala nange n'ow'Ebutambala yono w'Embalala Kasavu Isinkiro muli muta ewaffe oluguudo lwali lututta naye ngenda okuva gye nnali ng'oluguudo kolansi nengamba alhamdulillah tuwonye ekikwa ky'enfuufu. Saba webale ab'Ebutambala twasiima nebaza nnyo benkola nabo emirimu bammemba ba executive mwebale kukkiriza kuweereza basiraamu bano. Siraamu si bangu nebaza nnyo ba district kumala nga ngenda kuyimusa omu ku omu nga batolera ku salaamu mubalabe bwe tukwata ekintu kino kyowoli omusajja akola yekka si buli kintu nti akola yekka ebirala akola ne banne naye kali kyekagwamu kenesigaliza. Kansooke n'ow'Ebukomansimbi. Ow'Ebukomansimbi imuka zeko ow'Emwengo ono bamuyita mulwanya bitabo ebyeryanya tonyinza byerabira alwanya bitabo si ngumi. Kazizeko Wambarara ononsa Sheikh Kayaya Matovu ng'ali eno Matoju ng'ali Mbarara. Tuyina awa
Masaka nabita Sheikh Mutazindwa yoli eyasomanga Bible mu Luwarabu abasajja bakulu nganze Sheikh Faris awo tujulira nawe ekitambala aganye kiteekako bwe mwana ekitambala kya kitawo kiruwa yagaana ate ebitajemerwa gwe kuwulidde Abdallah Mutazindwa anyinawo Sembabule onono ajedira Nkima buli wenkima nze abeera muko yekamulegeya taliwo Sembabule yageze nga tafunye lukusa nga nakigwako waliwo omuzeeyi bamuyita Swaleh Kigoye ono nali naye mu biraali ng'asula mu kabaati nga nze nsula mu namba 5 muzeeyi olujja mulaba yenzenyi mulabye bwetu kyoffe okuba kusuluka tusukira ku nkondo tetukyasobola kusuluka bwetu n'olyoka ojja waggulu era omulala w'ekyankwanzi Tamale wooli ekyankwanzi salamu Waksobi Sulaiman yiga woli mashallah ate Sulaiman Mutumba Waksobi mashallah wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Amiri Busia olwekikuba boda ku boda kakaire woli kakaire yagenda kusoma waliwo bamuyita Ismail woli owokubizinga wali babiyita Tambula olwo ebizinga byonna ye kabaka waabyo daawo bwegala okutuuka byo nze nagwejjako nengumuwa yamanyi yagenda okubita bya eri Allah naye nze ebizinga nabizingako waliwo Amiri owa Mubende tulinayo waluweero naye linnya lye bamuyita Bujasi naye tebulooza ni Bujasi oli sajja nemumutya linnya lisikira ku kitaawe Bujasi tulina owapigi ono mutabani wange bamuyita Nuuru nyina owalira woli mashallah nyina lyantonde yalwadde taliwo yasajja nagamba yalwadde nagenda nyinawo Amiri wa North ambassador yona natekayo twatekayo mamita Muhammad Kigundu mukoddomi wange obalwa omanyi musajja muwanvu nnyo muyinza obutamulaba omanyi muwanvu akoona kuli Amiri yalwogo sinabakoonako owamutoma mashallah ate onono owamutoma ate musawo bano abalongoosa Mutoma salamu eruwa wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh na ayayayaya Kajimu kabwohe bamita Sheikh Kajimu itendero wama adraka ma itendero mu myaka gy'ekinana bwenkyogera mumanyi kyentegeeza aluwa omulabye enamba bweyennene tulinayo Kayunga bamuyita Kafuuma ate Bugende gye nasomera primary Allah kunkuumire nam Kiryandongo Farid ayayay Farid woli wesogeddeko nga oli Amiri
Yimuka abantu bakolana ndio osobola okwogerako amangu. Sajja bano bakooya ate bano bwalumaje mapangisi naku 3 bali wano ate bonna we bali batudde entende. Naam iteso okironyo yalama noi ya naam okiro Yusuf خريج جامعة إسلامية مدينة المنورة. بارك الله فيكم وجزاكم الله خيرا. ما بس تشتغل بيننا وانو نبقى مبارك فينا مسجى مقولو معلم ومويتا سيكا أكبولي وموانغو مريكم المعلم كسجى ولي مزيوف algo será yo chido Hussein Ahmad Sento Mowori Ibrahim Sento Mowori bano bali abakizati buli wesiba maleyo nabo tubalina inshallah badala kitazibo binabe bitongole namwe muyimuke wona woli abantu babalaba kyetwagala okumenyawo nti abantu mano tebalina nteekateeka bakola fwa obadikesho luno ofisi wazaka abeera wano aliwo Sheikh Muyingo Ahmad wahijja Sentongo Hamza namwena ab'ebitongole tukendeeza ku biseera okuswalirawo mu baganda bange tuli basanyufu nnyo ku lw'okujja ne tubeerawo mu nsonga eno naye mba mubyaza amaanyi kyekafalisono batabasobolera ku salaamu nze basobole ku salaamu abatumade okulabe enkondo girabe gyembagambye atuuse ogumu Mulese Lesi Mashallah Barakallahu fik wa jazakallahu khair. Neba msemo nawe bali bakasangwawo bakabiri go nabarara tucyari namwe sakase sanga yitwa mugulamu wano awe marara era mutabani wo anje mabega amara sekandi yanje mabega wano. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khair. Wabera kumzindo ramani goninga oguliko sukali wakati yagara kumaliriza ne wesikonyeko amusanywe naye ngagezeze zako okola report etali mpali wilo wano naye akawanga kashakola bulungi alhamdulillah. Nawe kikubira Abdurrahman Muka badde sikwera bidde kogereka ebigambo biri tule Abdurrahman kikubira oromendo executive naye mu mirimu gyako tusaba Allah musasi omusajja ono nga buli lwakubiri na lwakuna ng'ajja eruzira n'atuleetera ebyokukozesa bwe baagaana emmotoka okuyingira mu myaka gye yakwata akasawo ak'ekilo 25 n'akateeka ku kibegabega okuva ku women abamanyi oluzira mpaka ku apa aga kuijana temalabira kusabira
baseka baffe bakyaliyo almaljan n'abalala tubasabira Allah subhanahu wa ta'ala tutaase. Subhanaka Allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Assalamu alaykum. Awade mukadde waffe Amirul Umma Sheikh Muhammad Yunus Kamoga. Daso ngabo mugiraba tetulina nti kitongole kya gavumenti bwe batwala milioni 2 oba 3 tutegeke dalasa oba ne batugulira weema oli bwagamba nga omanyanga nti mu bulimba kokolo nakitegeeza nti nusu yaffe yetuwaayo gyetulya wano ffe sente zaffe tuzikuŋŋaanya ne tugulamu emmere ne tugirya ne tugenda. Ku luno soogedde ku mahausi diri baletire kubanga olunaku luno si wa mahausi olwo mahausi okusimba ejjinja kujja era mu mbeere tayaali tuli mu kukola puroguramu yaki ya plan ettaka tulina bweriri mu mannya g'abatrasti simanya g'Akamoga lwolwekyo lwalo tubadde olwasembeza kuzimba ki omumahausi tulina sente zaako ezaffe zitukozesa mu kulya. Barakallahu fiikum jazakumullahu khairan. Abadde Amirul Umma Sheikh Muhammad Yunus Kamoga kutanazibwa n'ebigambo ebyo kigambo kitufe gye muli Mukama waffe abagambye nti Darsu mummwe abasinga obulungi abatudde wano mulina ekize kizimbibwako Darsu eno yakusonda Umma House wabula oluno muteekateeka za Amirul Umma yakiyimiriza n'agamba nti tulina abasiraamu bajje basome bajje balye bajje banywe bateewo wabula olw'okuba nti mwakizimbibwa emyaka 10 era obwedde abamu tubagamba mumuleete sente zammwe ziwalize nze nninda ttu yange wetugambira sente ezo abaazireese nga muzze ne ttu yammwe ate nga mwagala kamera zino zibakwate tubasaba muzireete muleme kuzizzaayo olw'ensonga nti yo nga umma n'ebikozesebwa ekyetaaga wabula ekyoga nti zino sente twaliyo za Umma House that's why Mukama waffe takyogeddeko akirese kubanga yakiyimiriza ensonga lwaki mwadde mulaba tutambula naye abantu bali twaga nti anze nenda tulyange ndikwase Amiri tubasaba mu kaseera kano kennyini mu ddakiika 5 zokka buli eyazine sente zabadde alina nti zakuwaayo oleme kubanga tukiyimiriza omukisa ogwo ogufune naawe weetalemu abo abaliisizza abantu b'olwaleero. Nsaba security muyite mu bantu abalina okusobola okukwata enkofiirayo n'ogenda ng'oyita mu bantu tetwagala kasula sente ezo obula mu bwangu abakyala nkakasa nti mumaze okulya emmere mwenna abasajja temuva wano okujjako nga nammwe mumaze okulya emmere temugitulekera kubanga kyekiddako kati tekyalina puroguramu ndala okujjako ekiddako. Waliwo abatuwadde obubaka nga balina sente ezo abazireese mbadde nsaba Sheikh Ibrahim Kizito ne muganda wange Nadawi banyambeko ku nsonga eyo kubanga nti ate kyaneetaagisa emanja eyo bingi mbadde nsaba mugezeeko okukola ensonga eyo asobola otuyambako Sheikh Nadawi ne Ibrahim Kizito mukikole inshaallah mu ddakiika ntono sobola okuba ntugabula abasiraamu bano bagende nga balidde emmere. Twongera okwebaza ab'ebitiibwa, twongera okwebaza Mukama waffe Amirul Umma, twongera okwebaza nese kwebaza yenna wadde nga akimaze okwebaza abasecurity abatakagananyiza abafe abadde Mukama waffe yakwasa omulimu ogw'okuteekateeka Darusu eno. Si kyangu okuteekerateekera abantu abawera omutwalo gumu n'ekitundu. Twongera okwebaza abawaddeyo mu ddiina zaffe abawaddeyo okuliisa abantu. Kwani aliisa abantu omutwalo gumu n'ekitundu ng'abantu baliisa ebintu ebitaliimu basheefu babasomesezza naye olwaleero nga gwolimu abo abakutte olukumi lw'ebbiriza omutwalo gwo emiliyoni yo n'oliisa abantu abaze okusoma eddiini yaabwe ennaku 3 ekiro n'emisana gyo babatadde sa Yahya Ramadan mwanje sheekhe wange yabataddeku 10 nga musoma ikiwedde sotusaba Allah subhanahu wa ta'ala twebaza Buganda for Rwanda sebasa n'abalala mujje musobye oba twangwire ow'omutwalo nawe guweeyo
وبنم وغواني غواني سورة غواني يا جماعة الخير وشو ده غواني وانتم تقولوا بويو كنت أتواني ناقة تجين جبا توقع الله تقدسا نقولنا مسيكنا twebaliza abadala bonna baganda batasobola okubeerawo abavudde mu nsenzi enjawulo twebaza baganda baffe abateeseese wadde nomulaba embeera bwe yatambudde baganda baffe bano mulaba aba muzimu kyano ne baganda baffe abakwata emizimu gino tubeebaza Salamu TV Abdul Karim kana akensuso kagende eri muganda wange Taha Mukiibi wonna waali webale kubeererawo kwagala umma webale kwagala mukama waffe abinu umma Sheikh Muhammad Yunus kamoga eyompologoma kutugira bange empologoma empologoma ya umma wagamba nti kino wallahi tugamba nti sam'an wa ta'a kukiwulire mutusaba Allah amwongere mutukuumira ayongere mutukuumira omulaba teyeebaka asula atambula apulaninga umma enegera kubeera bwetya wallahi tubasaba mumugondere mumuwe sapoti mumuwabule okiwulire emyaka gyali mujja kukwata waman nuammiruhu nunakisuhu fi lkhalqi twebaza muganda waffe baganda waffe aba social media ab'emikutu khasa kano kabagende ku bantu babiri Dawa Center. Shukran. Muganda waffe Tawil ebbanga tutambudde lyonna abadde tutambula ffenna tatwekanyangako teyekanyangako Amir tutambudde ku boda tu boda si mwangu n'omulimu omulala wallahi si mwangu Allah mwenyezi ya Rabbi twebaza muganda waffe ani muzimu kyano n'omulala abatotokane Tawil ani Thuraya tukwebaza era waali wano tukwebaza akensuso abo ababiri Thuraya ne Shukran Tawil webali kwagala umma kiwulire bulungi n'abalala bonna bagezaako okusaasanya daawa eno zibuka amaaso n'abalala mwebuli barakallahu fikum kusaba Allah subhanahu wa ta'ala bakuume ayongere okutukuuma twogere okwagala umma eno ffe tulina ogikolera kino mugende nakyo eno ntandikwa 225 bajja kiwulira 225 tubakuuga 26 omwezi ogw'Desemba tuli wano ku luno kigenda kuba kikambo buli omuddayo tukutumye bukyali tugenda kiteeka ku levo ndala bale batubalira ku levo ndala mukama waffe ono ne mulaba ffe tumwagala fe abasobodde okuba nti tutambuddeko naye yatuseeseetuddeko ezo ddira zemuwulira zetubadde nazo tubadde tuzituuliza mu hoteri ez'ebbeeyi tusaba abantu bano bongedde okukoowamuko katono engeri gy'obadde dakiika 5 ate ozikozesezza munzikirize ab'ebitiibwa ate kalonga kwegenda okayisaawo amiru umma sebo nzikiriza mukama wange mukoddomi wange Sheikh Muhammad nebaza omusajja ono eno ngiyita mpologoma amusore mwenna mulomala naye ono omusajja mpologoma ono musajja mukulu ono zonna tuzitambudde kakwe kigoyi nze musajja mukulu barakallahu fikum Allah agira kyakuwa obuwangazi abadde tabakambala naye bafuna emitwalo 5 akuwa esimu taganfunye tagendewo naam twebaza mukadde waffe Sheikh Saleh Kigoye naye baleeta aboyongera okujjukira nti abantu bawadde dakiika 5 era saba okkirize tigwe kenyini kujjeko omuzindaalo nzikiriza sagala ojembe wali gumpeeredde eddala n'okuvaako nambe no BM 449 wish